GTV for unity and development. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala Mustafa habibana wa maulana Muhammadu salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ba'd. Kyekituufu ti embeera kati bwefaanagana erimu ensonga ziri nnya mu society mutambulira. Ekisookera ddala tubadde mu Ashura kitegeeza lunaku lwa 10 Muharram. Ashura etujjukiza okununulwa oba okununulwa okuva mu mikono eyali katugambe nti eyali omukambwe egy'omukambwe Firawuna. Ashura etujjukiza obuyinza bwa Allah, era tutegeera nti kyekituufu, tutegeera nti fallahu huwa alkawiyu al-amin. Allah yewamanyi omwesigwa, omwesimbu ku byayogera, ate nga mwesigwa ku ebyo byaba akoze naawe endagaano, kubanga walan yukhlifa Allahu ahda, tava ku ndagaano. Kati Ashura etujjukiza amaanyi g'omutonzi nga tugageraageranya, nga twegerageranya ffe ku maanyi ge tulina mu society yaffe. Ono yasinga amaanyi, ono yaddako, ono yasinga amagezi, ono naye alina amagezi. Buli muntu ng'alina omugezi gwalowooza nti ono yasinga, omugaga gwalowooza nti ono yasinga, ne mubakulembeze. Kati ate ye omutonzi azza wa jalla ajja nga akulaga nti huwa alqawiyu, ye w'amaanyi al-amin, atenderezebwa omukugama atakyukakyuka ku mbeera ze, w'amaanyi eva, takakkanyizibwa mu nsonga zonna, era tebamukakkanya ye Allah. Omutonzi bw'amala tulaga ebyaliwo ku nnaku 10 ng'alaga Firawuna mu bingi bye yayogera, la'alli attali'u ila ilahi Musa, tubeere nga Musa oyo mulabeko, tubeere nga tukwatagana naye. So nga ate kibayi tukwatagana n'omutonzi azza wa jalla kwe kukolagana n'ebyo bye yakulagira okukola, ta'atuhu fiima amara, byonna bye yalagira byonna olwo mba mukwataganya. Naye ye nga ali ku nkwatagana eno eya bulijjo, ekyo ne kivaawo. Ne maaza waqa'a ba'da al-ashura, kiki ekyaddako oluvannyuma lw'okutegeera nti kali bukambwe afudde Firawuna. Ekyaddako kutegeera ebitonde
ebitonde ebyawangalanga ne Musa alayhi salam, ebyawangalanga ne Isa, ate nga bikyawangalira mu bulamu buno kubanga bizaalangana bwe bite bifaanagana. Era tulina byetujjukira kuba kati ku ssaawa zino ogenda okikuba mu tooki osanga nti waliwo obukendeevu era balabagakaawo omukazi nga mukazi mukadde myaka 8 mu 5 9 naye nga ebizibu byalina ebyekibanja omuntu abimutuusaako ng'ate wa myaka 35. Ebizibu mwe biyitidde wa myaka 35. Kati obwo bunyomoofu, naye obunyomoofu bujja ala sababi olw'ensonga ezigenda ziddirira zetugenda okulaba mu maaso awo. Ne balaga era omukyala n'abaana nga bali ku TV, kamera zibakutte, ne babalaga nga abaana n'omukyala bakayanya omusajja ono era lwa kibanja lwa ssente. Bulamu bulungi nga kyekireese obuzibu. Ate ne balaga omwami tubisanga okwo ku social media, omuvubuka nga muto myaka 33 akutte embooko akuba maama we eyamuzaala, ne bitasirikirwa kubeera nga biri waka, ne babireeta mu lujjudde. Obwo nno bunyomoofu. Obwo bunyomoofu. Obwo bunyomoofu. Kati ku ssaawa zino osanga obulamu nga bwonna nga bwa mbeera nzibu. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يقتلون النبيين بغير حق وكانوا نعم nti ekireeta obunyomoofu omutonzi wagamba nti wadhuribat alaihim dhillatu walmaskanatu wabao bighadhabi min Allah. Ekireeta obunyomoofu n'okusabiriza obunaku, kuba kati mulembe gwa kusabiriza, omulembe gwa kusabiriza. Naye omulembe ekiguleesa okusabiriza waliwo asbab, waliwo ensonga ezeetaaga okutereeza, ensonga ezeetaaga okutereeza. Era osanga nga buli muntu waali ne beri babbaati nga livuddeko ku nnyumba akoola, tusaba gavumenti etuyambe, ebbaati lyange lyavuddeko, era kamera nezijja nezimulaga. Muzira najja n'akuba ekitundu, ng'ekitundu mukyakubye mulimu ensoko 2 oba 1, era oli ne baleeta kamera. Muzira yatukubye, enkuba yabadde y'amaanyi nnyo, era tetulinako etulya. Ebyo byonna ekibireeta waliwo
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله obunyoomufu n'okusabiriza nga kyolina tekikumala. Buli muntu kyalina kati ku ssaawa zino tekimumala, ate ekigenda okuddako wabaau bighadabi min Allah. Oli omusanga nga alina ettaka yika bina, naye ng'ayagala atwala ettaka erya fuuti 105 nakaakayunge kuziriyika ebina. Era waliwo omu gwe baleeta nga afunye buzibu. Mu buzibu bwe yali alina bwakubeera nti yayagala kutwala ttaka lya munne, naye ono lyayagala okutwala eriri eddene ate lino ttono. Ne bagenda okupima ng'ate ono omutono yasinze omunene, naye ng'obugumikiriza n'obukakkamu n'okutegeera enteekateeka ya Allah nti enteekateeka ya Allah nze yantegekera bw'ati, ekyo kyekireese obuzibu. Abantu nebaggwamu ebitiibwa, nosanga olinga abadde alina abantu bakulembera naye nga tebamuwa kitiibwa. Abagagga baweebwanga ebitiibwa naye kati abagagga tebakyaweebwa bitiibwa. Abayivu oli bwe yasomanga ng'asomera disitulikiti yebaggwanga, abasawo nga gwe mulimu gwe bakola nga bamanyikiddwa ng'abantu abayamba eggwanga, naye wadhuribat alaihim dhillatu walmaskanatu wabaau bighadabi min Allah. Naye kati ku ssaawa zino abantu buli muntu oyinza okulowooza okugamba buli muntu kyali si kyolowooza nti kyeyali badde ateekeddwa okubeera, era si kye bamuyita, era si kye bamulowooleza, era kati bwe tugenda ku biki ebyaliwo oluvannyuma lwa nabiyullahi Musa mu kankayite kazannyo mu lubalo olwaliwo, Mutonzi azza wa jalla ke yagamba ne Firawuna amugamba thumma najjiika, yamusuubiza okubeera nti amuwonya n'omubiri gwe gufuuke aya ekyokulabirako eri abantu. Nga Allah amaze okubeera nti ajjawo Firawuna, maaza oba kiki ekyaddako mu kubeera nti kiki ekyaddako ku bulamu ku mbeera eyaliwo nga Firawuna amaze okuvaawo, byakomaawo. Oba okyabyewuunya nti omutonzi yali agamba Abaisirairi nti wa idh najjaynaakum min ali firawuna yasumuunakum suu al-adhabi yudhabbihuna abnaakum wa yastahyuuna nisaakum wa fi dhalikum balaa'un min rabbikum azim. Yali abajjukiza be Firawuna byali abakola, naye bwe yali amunnyonnyola Firawuna yamunnyonnyola ng'alaga nti amaanyi ge yali alina, yastahyuuna nisaakum, nga akwata abakyala nga akola oda zaali nnyingi, naye bwe yali yamugjawo nga wa antum tandhurun, nga mulaba. Eyo yali ntiisa gyakulaga al imaanu bilkadari, counseling eri mu Busiraamu, ate empagi ya 6 okukansolinga bino byonna nti enteekateeka ya Allah bwebanga ezze gikkirize, togiteekako kifuba enteekateeka y'omutonzi azza wa jalla. Era bamala okuvaawo ne basomoka babano Isirairi, abatabani ba Isirairi ne bayingira Bait Maqdis, ki eriyo yonna nzibwe nti bwengiyita, bavudde Masiri bayingidde eri, bavudde mu Red Sea
naye bamala okutuuka emitala nga bamaze okulabako n'okulabako wa antum tandhurun nga nammwe wa idha agrakna ala firawuna omutonzi aga nti nazikiriza abantu ba Falaawo ne Falaawo waako naye wa antum tandhurun nga Abaisirayiri mulaba. Naye kiki ekyaddako? Ekyaddako mulimu ekyokuyiga byebiri byenasoose okubawa ebigamba nti ekyokuyiga ekyaddako kyembeera eyaliwo oluvannyuma lwa Firawuni okuvaawo, tukirinamu ekyokuyiga kinene. Era eribeera eri omutonzi akinnyonnyola agamba nti wadhuribat alaihim dhillatu walmaskanatu wabaau bighadabin min Allah. Kyetugenda okulondoola mu kabanga akatali kanene nnyo, naye nga tunaba kigendako twaguddewo akawunti ey'okuzimba Masjid Shaibu albirru wattaqwa Kawempe, nga ya buli wiiki tujja kibalanga buli wiiki 2,200 oli waddembe okukola registration 2,000 buli wiiki, oba 3 oba 5 zoba osobodde. Oyinza ogaa nti nsobola mutwalo, naye nga twagala akawunti ya wiiki inshallah. Era tukibala nti bwetufuna abantu 3 oba 4 tujja kuba tuyiseemu, tujja kutambuza ekintu. Ebifo ebyo tubizimbe, emizikiti ng'egyo tugizimbe bibeere nga bisigala ku mulamwa ogwatandisaawo ebifo ebyo. 2,200 osobola okuba ku ssimu 0702455702 eyange nenkunyonnyola, oba 0772455702 osobola zikubako ezo 0702455702 eyo Airtel. Nja kunyonnyola bwe kyonna ekigenda mu maaso ku akawunti eyo. Nakugulawo akawunti yo ng'oteekako ssente 2,000 naye nga oziteekako nezijja nezituukako eno netuziranga, era bwetujja ziranganga buli wiiki titwafunyeyo ssente bwe ziti. Wiiki ewedde twafuna emitwalo 11 mu 2,000 mu ba 2,200. Njako twafunamu abatandise kwe kwali okutandika abatandise n'omutwalo, falhamdulillah wa barakallahu fi malihim wa ahlihim. Allah ateeka omukisa gundi. Kati bw'oyagala kugulawo mulyango gundi eyo akawunti 2,000, 3,000, 5,000 kyonna kyoba olina kasobera nga oguddewo akawunti eya buli wiiki eyo. Nga tuddeyo ku mulamwa. Omulamwa kiki ekiddako oluvannyuma lwa Ashura? Ekiddako bye bino wammanga bitujjukiza obulamu obwa COVID bwe twabeerangamu wano, ne bitujjukiza obulamu obw'ebizibu bwe tubeeramu mu ssaawa zonna, kubanga be bamala okuva mu kulaba batabani ba Yesere bamala okulabako enzikirira y'abantu ba Falaawo, ate bino byebakola wammanga bino ebyaddako naye nga byewunyisa. Ekyaddako Allah kuyita Musa mu nnaku 40 agamba summa takhadhtum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Bava ku Allah manya nti emabega bajjanga bamuga nti idu lana rabbaka, tugambire Allah. Ne bava ku Allah gwe balabye nga ayina kyalazeewo ku bantu bebadde batya, oba ku muntu gwe badde batya yesooka okugamba kati bwe mubanga mulemeddeko
ekisookera ddala nastahi nisaakum ngenda kukwata bakyala bammwe ate mbatema emikono n'amagulu min khilaf Allah namugjawo okutya kwe baali balina ne bateddako ate Musa bwe yavaawo n'agenda ennaku 40 ne basinza akate ennaku 40 ne basinza akate ne bava kuuli eyabataasizza kati gwokyewuunyaawo nti ngaate baali bazibu naye ate weewuunye omuntu abadde mu covid first phase second phase third phase nezibeerawo nga zezize ne bakulaga abanene betulowooza nti banene ne bakulaga China ng'abantu bakunkumuka naye nga tebalina kyebasobola kukolawo ne bakulaga America bo bamanyi nti bafuga ensi eno yonna bamaanyi naye ng'abantu bakunkumuka n'ebikozesebwa nga nabyo binafu ne binafuwa nga tebakyabirina naye nga tebasobola kuva mu mayumba gaabwe ne batandika okwagala okugamba nti baveeyo ku kifuba naye ate nga batya amuru min Allah oda okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kati gwokyewuunya nti abantu abaava olunaku lw'olw'ekkumi ne bamaze okulabako omusajja omuzibu ennyo ali mu Qur'ani gweyogerako wano nawali nga bwe yali omuzibu kuba ne sheitaani yamwewuunya nga ye yeeyita mutonzi yennyini Allah ana rabbukumul aala nga bwe byayogera omuntu yetuuka mu ddaala eryo ng'aga nti nze Katonda wammwe naaba nga azikiridde naye nga balaba toza kati wa antum tandhurun nga mulaba ebigenda mu maaso byonna kubanga olutindiro luno yalusitulako mu bbanga abahibitu eri ne balengera naye n'abaisirairi ne balengera basobole okulaba akazannyo bwe kaggwa agati wa antum tandhurun nga mulaba kati ate kati ku ssaawa zino akugamba akuyunze oba akulaga nti okyewuunya bali naye ate kati ku ssaawa zino waliwo embeera ebaddewo eri waakiri ng'ebbanga si ddene nnyo engoye tezinnaba kuyulika Allahu akbar muweze noga nti engoye tezinnaba kuddugala nolaba nga abantu baziika 10,000 mu America baziika 10,000 mitwalo na mitwalo mu China France ensi ezimanyiddwa ng'ez'abantu aba betumanyi nti abo Italy nekisukka balaga abazanya katebo tennis nga omu ali eri omulala ali eno naye nga ali bakazanya tebasobola kubeera nti buli muntu atuukirira munne Allah nga akijjeewo kati gwokyewuunya bali abasinza akate naye ate nga bamanyako ku maanyi ga Falaawo era abamu nga balina ebisago bye n'obukaawu bwe kati gwokyakyewuunya ogamba nti abantu ngaate baali bazibu nnyo abo Abaisirairi naye sooka weewuunye embeera ebaddewo mu bulamu obwo bwonna obwa covid wali badde nga abantu twali badde tugenda okuva mu covid ng'abantu bangi bagamba nti nu'minu bi annahu la ilaha illa Allah tukkiriza nti wali asinzibwa okujjako Allah naye abantu bavaamu
abaali batandise okukola puroguramu okutta bannaabwe ne bazitwala mu maaso kubanga luli baali tebalina puroguramu, baali tebalina puroguramu nga tolina wojja giisa ensi yonna nga Allah agikutte ng'agiraga nti nze ana alqawiyu, nze w'amaanyi, alhamid, atenderezebwa. naye abantu bagenda okuva mu covid ate entandikwa nebeera mbi nnyo mu kuttiŋŋana ng'ate esinga eri notuna ebiri mu Far East Africa. Abantu kati embeera ennaku zino era katono nnyo bwe kati ng'akwata oba kyonna kyakutte ng'akikuba munne ku mutwe ng'afa. Bwe busungu obusemba bwe balina okuttiŋŋana, okuttiŋŋana. Naye bali ate abayinza batuyambako ekyo kino nti kiki ekyaddako, maatha waqa bada al ashura, kiki ekyajjawo oluvannyuma lwa ashura, kiki ekyajjawo byakomaawo. Wajjawo embeera ng'embeera eyo nga yeewuunyisa oluvannyuma lw'okubeera nti abantu baafuna okubeera nti bafuna embeera ey'akanyigo ey'ennaku ey'okubeera nti buli muntu alowooza omutima gulinga okugenda omuvaamu, eya buli kimu kyonna. Abamuliisa maanyi ne bavaawo, bamuliisa maanyi mu basajja, bamuliisa maanyi mu kujjako ekikyo. Mwana asobola okujja bwati n'ayingira bwati mu mmotoka nga mutudde mu mmotoka n'alwanagana nammwe okutwala essimu eyo era n'agitwala. La ilaha illallah. Abo bonna tebaaliwo. Kati gwoba okyewuunya kiri nti baasinze ente, ate waliwo ate kyoyinza okwewuunya ekirala kyekiriwa, kyekyokubeera nti abasamizi abasawo bonna abalogo baavaayo luli baali tebakyalanga nti mujje owagundi, mujje owagundi, mujje owagundi tubalogere. Baali tebakyabiranga. Kati bali basinza akate min baadi Musa, oluvannyuma lwa Musa. Allah abalaga nti muli balyazaamaanya. Kati ate ne bajja gwonna akikulaga nga tewakyali wa booda asobola kuvuga muntu agenda kumulogera ndogera gundi, ndogera gundi, nga tewakyaliwo muntu alagirira. Abantu balina biseera ebyo, buli muntu ali ku nafsi nze nange ngenda kufa. Abantu abalogo bennyini nga tebakyasobola kuloga kubanga baali bamaze okufuna khawufu, okutya, era nga balabako ku mativi gaabwe kubanga kati ensi eno ennaku zino eri global, ngera balabako wa antum tandhurun, ng'amaaso galabako ku biki ebyaliwo nga tebakikunyumiza bunyumiza, wabula olaba nti abantu bafudde bati era ne babateeka ne ku gundi ku system nti egundi kati bawezezza 15, egundi kati bawezezza 3, egundi kati wa antum tandhurun, era ne mulaba n'emirambo. Kati kiki ekikumazisa okubeera nti omuntu obadde omaze okubeera nti oli mu layini entuufu ey'okubeera nti obwoti bw'olina okubeera ey'obutasinza bitali Allah, obutasinza mayembe majinni, okumanya nti enteekateeka yonna ya Allah, al-iman bilkadari, kikulu nnyo ekyo mu bulamu bw'omuntu, okumanya nti bwoti bw'oteekeddwa okutambula n'okivaako. Kiki ekikuleetera? Kati oyinza okwewuunya bali, sooka weewuunye bano ate gwe boolabako, kubanga bali yabaleeta kugeraageranye naawe byokola. Mazambi nnyo agakolebwa okuva mabega nga nakaakati ku ssaawa zino gakolebwa naye nga geewuunyisa, nga bali baazikirizibwa, Allah n'abazikiriza, naye ate nga guno omulembe abantu balya kyere. Kati ekyo kiba kirina okwewuunyisa. Musa okutambula n'agenda ennaku 40 n'agenda okudda nga basinziza kati, n'akwata muganda we, akwata muganda we amunyeenya ekirivu, amunyeenya tilwaki mugenda kati mbadde sisobola kuva mu bantu bano kubeera nti mbaleka nga baawukana nembalekawo paka gwe lwonodda
osigale nga abantu bonna bali bumu. Allahu akbar. Ennaku zino eŋŋanda abamu bakola puroguramu za kwawula ŋŋanda bangi nnyo. Okatukole omukolo oyo gonte tumuyita oba oyawudde okoze puroguramu, ate abalala ayomba avuma buvumi n'avuma ono n'avuma oli n'avuma ono n'avuma oli, n'akwata ebigambo n'abijja ku ono n'abiteeka ku oli, ebyoli n'akwata ebya n'abijja eri n'abiteeka, naye nga byonna ebiri mu makkati awo si bituufu. Okwo nakwo kubeera kwawula, okuyunga oluganda. Kakati gwe ku ssaawa zino obanga okyali ku ekyo, so ng'okyebuuza Musa engeri gye yakomawo ne Haruna n'agumiikiriza, engeri bano abantu gye bamuleetedde gye bamulekedde n'asigala nga bali bumu olwa Haruna okubeera ntayagala babeere nti baawukana. Kati gwe ekyo kyeweewuunya, naye ng'ate kati ku ssaawa zino eŋŋanda osanga ebyo by'osanga, era buli famire yonna mu maka ag'omusajja, mu famire eya bwajjajja, nti bano bataata bakwatagana, bano basenga bakwatagana, bano baluganda bali waka naye nga bali mu taata omu, baawula bamaama baabwe, ate bano baluganda nga bali mu taata omu ng'ate bagatta maama, bonna baawukamu, bonna baawukamu. Ono tatunula ku ono, oyo sigenda kuddamu kumulaba, ono nze yankola bw'ati. Naye ng'ebyo byonna ekireeta ensonga ezo zonna biri ensonga ziri nga ssatu. Ekyokusooka asaburu, obugumiikiriza tebuliiwo, obugumiikiriza ate bwe bugatta ensonga zonna, kubanga saburu egatta mu kwogera ebigambo bw'olaba nga ekigambo kigenda kutabula. Shk Ibrahim Semakula omu ku bayigiriza yayogera ekigambo, yalinga alina sisitemu gy'akozesa mu bukulembeze bwe, nga bw'ojja n'omugamba ekintu agamba gwe wakiŋŋambye, gwe okiŋŋambye, naga nti ate nze nkikugambye, nze nkugambye nti gundi yagambye tewagenda Masaka olw'okuba nti baali bagobyeyo era oli mukyamu, naga nti gwe okiŋŋambye, naga ate nze nkikugambye, nze nkuleetedde nti mbadde sikimanyi, ku lwaki okindeetedde. Buli oleeta ekintu n'okijja ku muntu n'okireeta n'okizza, kuba kutabula. Ng'oteekawo oli kiyanyumizza ng'okinnyonnyola ono, oba ofuuse waasita ekyemmakkati ekigatta, kubanga oli abadde tabimanyi ono taba tabimanyi, ate obimunnyonnyola abeere nga abimanya. Ekyokubiri, obutabugumiikiriza mu bigambo, ala wa kawulu zuura, okutemerera noyogera bino paka abantu batuuka okubeera nti baawukana. Era ebyo biba mu kubeera nti buli kyoba owulidde tuhaddithuha, nga kikumalira bumaliza okubeera nti omuntu kyoba owulidde bubeera bulimba. Kasita obeera nga osazeewo gati kyenawulira nja kukyogera, ndi khabaari, nze ndi w'amawulire, nze nyina okubeera nga nnyonnyola buli kyonna kyempulidde. Ekyo totawaana. Manya nti bw'oba okyewuunya abantu bali engeri gye baasigalawo nga bali bumu, naye ng'ate bano basinzizza akate bavudde ku akida ya Musa ne Haruna, kubanga kyekituufu Musa yagenda okuwangaala mu bantu abo, yalimu omukkiriza. Abaisirairi baagaana, era bo balina kintu kimu nti kunu hudan au naswara tahtadu, omuntu abeera omuyahudi oba omunaswara kiba kiwedde. Eyo nno ebyo byebimu ku byewuunyisa mu byajja oluvannyuma, era byebimu ku bireeta zilla walmaskana, ate ne bigenda ku wabau bigadha min Allah, okubeera nti abantu bakuyisaamu amaaso. Kasita ogaana okwogera amazima n'ova ku mazima n'odda ku bulimba n'obweyagaliramu n'otambula ng'otambula kibaliga, manya nti ogenda kufuna obukendeevu, okubeera nti abantu bakuyisaamu amaaso n'okukendeera. Ne fa inna al-izzata lillah, bw'oba oyagala kitiibwa kyonna manya nti olina kukola ng'okola lillah, Allah ajja kuwa ekitiibwa. Nolwekyo nti kiki ekyajjawo oluvannyuma lwa Ashura, era ezimu kuzaaleeta ensonga, baaleeta ensonga. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahara,
baga twagala kulaba kwoyo gwokolagana naye Allah baali bamumanyi nnyo ng'era boolaba omuntu bw'ategeera n'amala okutegeera ensonga zonna n'omanya nti kubanga abantu bonna babirina babimanyi otegeera nti Allah ali omu n'otegeera talina gwakola naye atuma butumi order genda okole kino gonda ekole kino era n'otegeera tazaalibwa obwongo buba buli soba era bwe bikulema okutegeera n'otandika okusaba emizimu n'osaba emisambwa n'osaba kiki obeera ng'oli mukendeevu era abantu ab'embeera eyo tebatera kubeera nti bava mu nsi oba bawangaala nga tebaswadde bawangaala nga bakendeezebbwa bonna yala mukyegendereze n'olwekyo nti bwe bavaawo basaba mutonzi basaba Musa alayhi salaam nebaga twagala kintu kimu kati kubisiga twagala kulaba ku Allah naye nga bagala omulabako baga twagala mulabako ng'ate baganya okumukkiriza olunaku lwe tugenda okulaba omutonzi azza wa jalla agenda kukka kyekituufu ajja kukka naye nga tumaze okuva mu bulamu buno nga bwe tuwangaaliramu omala kufa n'owangaalira mu bulamu obwo ate n'ozuukira n'owangaalira mu bulamu obwo katebo paka lutuuka mutonzi azza wa jalla nga bayingidde gye nabagiyingidde n'abali muli bayingidde ajja kujja lunaku lwakutaano olunaku olwokutaano lugenda lwakola mutonzi azza wa jalla buli muntu aveeyo ng'akyuseeko fayahbitu rabbuna mutonzi akke nga ekimusisiza kumulabako mu kyenyi kye naye buno obuuso buno tebusobola kubeera nga bumulaba la tudrikuhu l absar wahuwa yudriku l absar wahuwa latifu lkhabir amaaso tegamutuukaku oye Allah kakati bwanga okyewuunya ekyo nga waliwo abakisaba nga abaisirairi oluvannyuma lwa Musa kati nno weewuunye ekiriwo kati ku ssaawa zino mu mbeera ebaddewo oba gye tuwangaaliramu ng'omuntu asobola okuwangaala nga takoze mulimo gwonna gutegeeza nti ngenda kusinkana omutonzi era ebimu ku bireese obunyomoofu n'obukendeevu n'okutubbako n'omuntu okumubbako ebibye amabanja okola emirimu nga tegituuka kwe kubeera nti embeera zaffe twazijjamu omutonzi n'atusindikako ebyo nembeera nga oyinza okubeerawo ng'olina mu makaago ng'amakaago emmere gye muli osaba nsabe bw'ogamba ogenda okukola omulimo ogenda okuvaayo ng'onyigidde ekyalo kubanga gwe obeera omusiru ku mulimo gwe gwe babuggulira omwenyi omwavu ye tabeera namagezi ate waliwo omwavu w'empisa nga talina mpisa ate niwobeera omwavu w'amazambi omugagga w'amazambi nga gwokola nnyo amazambi wadhuribat alaihim dhillatu walmaskanatu wabau bighadab min Allah bwe teweewuunya omuntu okubeera nti alekayo omukyala n'avuga olupanka ekyo kiyita ki ng'oba olowooza tunuulira omuntu okulekayo omukyala n'avuga olupanka nga omukyala ono abeeramu n'ebirungo byonna ate luno olupanka kikolimo kubanga ndwadde zezijja n'obwavu njagala nnyo mwetegereze nnyo abantu abavuga empanka ebiseera ebisinga si biseera ebisinga abantu abavuga empanka baavu era agenda okutambula inaatambula ayagaagala bwati nga obubiina bukoze eki bulinga okugenda okugwa era omutunulira bwoti olaba nga omuntu alina kyabulako era bakozesa nnyo ennimi ez'okulimba akozesa olulimi olw'okulimba ffe tulina ssente era tuli bagagga nnyo naye abagagga mulina biki njagala ondage nti ebizimbe 250 kuliko ebizimbe 40 byabavuzi bampanka oba 3 oba ngamba nti abavuzi b'empanka balinako ebizimbe 3
ku bizimbe 100 bisatu oli kuŋŋamye nti balina ssente kati basobola okubayogerako ng'eri bwe tugenda okubiraba eri mu maaso wadhuribat alaihim adh-dhillatu walmaskanatu wabaau bighadabi min Allah bano bakolange ne bava ku manhaji entuufu batandise okuwoza twagala kulaba Allah tulyoke tuseme kati nga balimba kubanga mabegako eri yonna aya zigenda zigamba waiz kultum baberanga babyogera yale wona bagati waiz kultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara fa'azatkum as-saykatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun mtonzi yabazikizaako oluzikiza ne bazikira ne bagenda okudda la'allakum tashkurun bagana okubeera nti basiramuka bakkiriza nti Allah yina nyiri buyinza nekyo oyinza okwewuunya nti covid tubadde wano mu covid ng'abantu ffenna tulinga abaasirika tosobola kukuba kasimu ng'okakubira muno ate akuweereza ka message okalicogonizinga nti kabbeeyi nga buli muntu alaba munne nga tewali muntu asobola kubeera nti akuuma munne amukuba akakumbi ku mutwe amuggyeko essimu ab'amabanka bamanarenders nga tewali muntu asobola kukuwa ssente akuwazaaki ogenda kuzijjawa abatunda obutunzi ebyabwe n'ebitali byabwe bangi nnyo batunda ebintu nga si byabwe era kati yembeera nakati sayininga wano sayininga nga ofisi zonna nzigale ekyo Allah bwatu bwe yali atadde mu mbeera ey'okubeera nti bwe tulina kubeera bwe tutyo kati kiki ekyaliwo oluvannyuma lwa Ashura kituzuukusa nakutulaga mbeera yaliwo ku covid gwe tubaddemu ebbanga eritali lyewala abantu geteri muntu asobola kulamuza nyumba ya munne bw'atyo abantu nga buli muntu ali mu mbeera eryawo eringa ey'obutamanya ng'ebintu bitegeera mu ddiiro naye nga tosobola kubitegeera eri yonna gye biri ndowooza okiraba wabula nga osobola okubitegeera mu ddiiro ku tiviyo naye nga si bwe bwongo buno bw'obadde nabwo nga bwawukana embeera ebadde endala nnyo etegereka fazallalna alaykum algamama wa anzalna alaykum almanna wassalwa kulu min rizqi rabbikum kulu min tayyibati ma razaqnakum ni abantu obongo bwe tubaddemu kati omutonzi akujuliza akutwala eri mu bireeta obukendeevu kati okubeera nti kati abantu buli muntu gwotuukako ate munnange embeera efuuse eganye tebitegeerekeka bulungi kale gundi nagenda ne mugoza ekibanja kyange naye zisebo sente ezasigalayo aziridde ate na zino ziyampa ziringa sente oba zaalimu ziki nze sikyabitegeera nakubitegeera sente ziweddewo obwe bulamu bwe buliwo kati nga bulamu bwakubeera nti tukendeezebwa gwe teweewuunya omuntu abadde alina ekibanja kyo olina ennyumba yo olina amakaago n'ogatunda oyagenda ku kyeyo oyere nga yensonga oyagala kusuubula munjagala kuddawo nga yensonga oyagala baana kubaweerera abaana benaabaweerera nja kuba mmaze nga yensonga bingi ate yo mukyalo musanga gamba ennyumba eno tugitunde ng'ayagala bugagga abujje kuggwa buzze ku ye bwe bityo naye ngaebyo byonna gye bikutwala kiki ekiddako dhuribat alaihim dhilla kubeera n'amabanja Allah akuteekako amabanja aga buli ssaawa n'obeera ng'oli hakira ng'oli wa wansi ng'akutaddeko obunyomoofu buli ssaawa baagala kukwata kusiba bakulanze mawulire bakoze batya hakira be bagenda okujja era ne bebeera nga babadde buli azaamaanya gwe gye batuukira ate nga tolina nansonga ze wazitegeddemu tuwabitegedde tobimanyi baga nti mwabbye oba mwassa omuntu oba mwakoze mutya
ne bajja ne bayoola gobe pa la ilaha illallah. Naye Abayisirayiri Allah bw'atyo bwe yabategeka abantu ba Musa baali si bangu, n'abateekako ekire budde ne buddugala, n'abateekako olusozi n'abaga nti kati muyingire Baitul Maqdis nga muvunnamye, ne baga nti hunta. Nikyo ky'okubeera nti bagamba nti kubanga Omutonzi yabaga nti nastagfiru lakum hatayakum, mukikole nga muyingire nga muvunnamye mbasonyiwe. Olwabiri emabega byonna yazikiriza Firawuna n'agenda nga yali bamufunamu obuzibu, ne bajja ne bakola ne basinza akate n'abaleka ne bajja ali tota kirete nga tekinnabakene ndusu. Allahu akbar. Abagamba nti muyingireho, bo bagamba nti huntum, tugamba nti nastagfirullah oba la ilaha illallah Musa rasulullah. Ekyo kyali abagalamu bakkirize nti Allah ali omu ne Musa mubaka we, kyokka kye yali abagalamu kyokka. Naye ng'ekiri waggulu kyekanga ekinene abasuddeko olusozi bali mu kutya okwa buli kika, nga Allah bwe yasitula wano mu covid n'asitula embeera ey'okubeera nti muntu yatya ne tweggalira mu mayumba nga tosobola kugenda ku kkubo, ate baba ebweru batekyasukka ng'abeera mu ka self contained ke, tasobola kuyingira wa mulala, emmere bagimusanza ku mulyango. Okutya okwo okw'ekika ekyewaggulu okwo nga buli ssaawa ekigenda okukugjawo tokimanyi bwe batu, naye ate bo bano nga bakirabako. Naye nga Mutonzi abagamba nti mukkirize mukole istighfar nagfiru lakum hatayakum wa sanazidul muhsinin. Abanaalongoosa ate bajja kubeera nga bafuna ziyada, temujja kukoma ku ekyo, mujja kubeera nga ate beesiima nnyo abanaalongoosa. Era babawo bagamba nti hunta. Allahu akbar walillahi batusazeeko kugamba nga kitegeeza nti bw'otunuulira embeera y'Abayisirayiri eyo, abantu ba Musa alayhi salaamu ne Isa, bw'ogitunulira obulamu bwe bawangaaliramu nga balina defiance, sijja kugonda. Ebyaliwo oluvannyuma lwa Ashura byebyo, naye biba bitulaga ki? Bitulaga nti obukendeevu bwonna obukakkamu, okukkakkanyizibwa, okunakuwazibwa, okubeerawo nga tusaba busabi, ate nga mukola ebyo byonna waliwo ate ekirala dawulu thani, ensi gye tugenda okuwangaaliramu endala ate yo ndala nnyo, wa ghadabu min Allah. Bino obikola ne bikutuukako, kubanga kati abantu omuntu asobola okutuuka ku munne ayagala omutuusaako obulabe. Luli Allah yali ataddewo ekyo nga tewali asobola kutuuka ku munne, buli muntu atya munne. Asobola omutuukako n'amutuusaako obulabe, asobola omutuukako n'amuggyako ebibye, asobola omutuukako n'abeera nga amukosa amunakuwaza, asobola omutuukako mu mbeera yonna. Kakati okumutuukako nga ogenda mutuusaako obulabe, manya nti waba'u bighadabi min Allah, kyogenda okugjamu kyonna sente za haramu ogenda kuzirya, ojja kuba osikidde, ojja kuba nga osikidde embeera embi. Bw'onooba nga obadde otwala ttaka lye bwe kityo, bw'oba nga obadde omukolera lukolwa kumutta bwe kityo, tojja kuviramu awo. Waba'u bighadabi min Allah. Kati Allah n'alyoka aleeta ekibonereze ekibuna, sente zibanga ezizze ne zigwa bubuwezi wansi. Eno wansi mu saturation temuli, bw'oleeta ebintu n'obiteekayo ogenda okumaliriza
nga obitaddeyo sente zotaddemu zonna ng'ozitaddemu naye ate ng'eno nga ababigula tebaliiwo kitegeeza nti sente zino wagenze watunze mataka oba wakoze otya sente ne zibaku ne zijja ne zikkirira eno wansi kati wadhuribat alaihimu dhillatu walmaskanatu wabaau bighadabi min Allah dhalika biannahum kanu yakfuruna biayati llah wayaqtuluna annabiyina bighairi haqqi dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kati embeera yaliwo yonna eya covid obuwangazi bwe twawangaliramu mu mbeera eyo yonna ogikarana n'ogigeraageranya ku mbeera biki ebibaddewo biki ebyaliwo oluvannyuma lwa ashura ennaku 10 olunaku olw'10 firawuna mwe yafiira. Era mu kyomo mulimu okwetaaga amazzi, beetaaga amazzi nga baagala amazzi naye enkola yaabwe ku Musa alayhi salaam era bwetyo bwe yali teyakyukako. wa idh istasqa Musa liqaumihi فقلنا ضرب عصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. إلنا يبي يكبو مقبوات كشي كجينجا فانفجرت انفجار تتجزا كبواتك انفجار nemuvaamu amakubo nga buli kabira buli kika kirina bwe kinywa ekigaano bayamba. Kati gwe bw'obiwulira gwali eyo kiki kyotegeddemu n'embeera eno eriwo okusinziira ku bulamu obwa covid, kubanga obulamu obwa covid bwe twamala okufuna ebitukanga ebitulaga nti Allah waali era yaleeta embeera ya covid, abamu ne bagisiba nti ate kati bano ba China ate bano ba America ne bagisiba naye Allah yagikkiriza ebeeremu newangaaliremu era n'agijjamu mweri naye oyinza gati yagijjamu. Ekigireesa embeera eyo kutulaga nti ayina obuyinza era ajja kukola buli kimu kyonna kyabalaganyisa. Naye covid bwe yaggwa bamanerenda ne basukka. Covid bwe yaggwa abaali bali kubaka abasajja nga mukomusajja ng'omuntu abeera ne mukyala we waka ne balya ne banywa ne beeyagala ne beerabira obulamu obwawabweru obubasumbuwa. Naye abakyala kasita covid yaggwa ne batandika okuyingira amatawuni ne bayingira butale ne bayingira woteeri ne bayingirira amaka ne gaddamu obuvuyo. Kati tokyanyumiza mukyala tonyumiza iye kati wali wakomewo saawa 3 ebyonyumya ki mulimu n'abamala ennaku 2 oba 3 nga taliiwo. Kati olunaku lumu essaawa zino zokka nkomewo saawa 4 kati bye biri maka obusambatuku. Abantu babeeranga waka abaana bategeera famire zaabwe ne balyako n'abaana baabwe waka ekijjulo nga kibeera kimu kubanga mwagala mubeerenga mukyeyalinga omukwano gw'okubeera Allah yali akizizzaawo kubanga ejitami ala taamikum yubariku llahu lakum fihi bemukuŋŋaana nga mulya mufuna omukisa. Kati omukisa ogwo gye mugenda mufuna buli muntu nga kubeera kulaba munne okukuse okoze otya gundi alya bwati eki kyokka kyokka okwemanya mu famire bimu ku byasinga okukuuma famire z'edda oba famire z'abantu nga ziri bumu. Ate bimu ku byawula n'osanga famire nga eyawudde oli ayawudde famire kwe kugaba obusuwaanisuwaani obwo. Era okisanga nga abantu bamala okugaba n'obusuwaanisuwaani obwo obw'emmere. Era ojja kusanga abaana nga bwe baawukamu tasobola kusobya munne ne yeetonda abeera nga ali awo mwekuza takabbulu nga tusobola kumusanga ate ate nga takabbulu ebimu kubiyingiza omuntu omuliro. Wabaau bighadabi min Allah tulowooza nti byakusaaga. Wabaau bighadabi min Allah kwe kubeera nti ojja kusanga abaana nga bajiŋŋanyiemu ebitiibwa oba n'okubijja mu bazadde
bwabeera n'omuzadde byayagala byamuddamu, bwabeera n'omuzadde musajja mwami oba byebayagala bamuddamu omwana. Kati nekikuuma omwana okubeera nti ayingidde mu zambi ate lyalina okubeera nti omutonzi ng'ogenda omugamba nti wala takullahuma uffi ng'akiraba kiri wala, akiraba nga kiri wala, akiraba nga kiri wala, naye nga waliwo ebitegekebwa abaana famire okuzizza obumu. Ijtamiu ala taamikum, muzze emmere mu maka gammwe ng'ebagatta. Mukyala temuyinza kuyombagana nga mulya mmere wamu, naye tayinza kugeya, ne wali asobola okugeyiza ku mulirwano nga balidde bagassa obusowaane bwe batyo. Kati ate nga okugeya gegamu ku mazambi agazikiriza. Okugeya kibi nnyo, kubanga okugeya kuvaamu okutemerera nosanga wayogeddeyo abantu ne baawukana. Kakati covid ayina bingi nnyo byotunuulira mu Baisirairi eri tebasinza akate. Kati ogenda okulaba nga kati ku ssaawa zino ababodaboda bakola nnyo okutwala abakyala n'abaami n'abalowooza nti bagenda bamalira bizibu mbasamize, ne batuuka ne babalimba. Temunasanga omukyala ng'ava mu busiisire naye nga akaaba, naye nga kiki ekimukaaba. Byatuuka ne bamugirako amasanyalaze, ne bajjako enzigiza, ne bamutiisatiisa, akabuuka ne kabeera ne kamukolako bikamukola ne kanaavaayo. Dabo olaba obuzibu obuli mu bintu byonna omuntu bwakola shiriki. Kati bali basinza kate, thumma tahatum lijrin ba'di wa antum dhalimun. Kiki ekyaddawo? Bukendeevu, wadhuribat alayhim dhillatu walmaskanatu wabaa'u bighadabin min Allah. Obukendeevu ogenze mu ssabo akozesezza omwewuunya n'okumwewuunya, omwewuunya n'okumwewuunya, kubanga nze eyakyogera namulabako bwe ndira yali aloopera nze nkyokalaba, naye nga akamusuzizza nagakale nze ng'omukazi w'amaanyi. Olaba waafuna obukendeevu, ate obukendeevu ne bujja ng'okoze ezambi, Allah agenda kukuvunaana zona. Ate ekyana kijja oyinza okuba nga olwadde. Kati okyebuuza bali abasinze nti naye kiki ekyaddako oluvannyuma lwaki? Oluvannyuma lwa Ashura ennaku 10 Firawuni okubeera nti avuddemu. Ekyaddako bantu kutega ne famire, abantu kubeera nti batambula mu famire, buli muntu atambule nga zitegeereka bulungi nnyo. Mu bimu ku byaddako Abaisirairi byabasukako abantu ba Musa alayhi salaam, ne basaba Musa ekijjulo. Ekijjulo ekyo bagamala okimusaba muga nti tusaba Allah atuwe emmere, n'abawa emmere nga buli ssaawa, katugeze essaawa oba 6-7 bafuna emmere nga nfumbe terina buzibu bwonna, naye baagala okukiraba nga tekibamalira, era bakyali ku nnono ey'okubeera nti bo balowooza nti banene, kubanga bo bagamba kunu hudan au nasara tahtadu. Ng'olibona omusanga nga yeewaana mu bantu nga yeeyogerako fe abagundi, fe kabira gundi, fe jerera, fe ate fe baana bagundi, ebyo nga yeeyogerako. Kati Abaisirairi nabo beeyogerako nnyo nti kunu hudan au nasara tahtadu, teweetaagisa kusiramuka, wabula bw'obeera nga oli Muyahudi oba Munaswara kiba kimala, bwe balowooza. Kati bw'obanga okyewuunya ekyo Omuyisirairi kyayoga, abasajja Abaisirairi kyeboogera, manya nti naawe ate naawe olina obuzibu eno. Kubanga osanga nga abantu bataddewo ennaku zaabwe basamize basamira nti olunaku olwokusatu tetujja kugula, tetujja kukola ki, ezo ennaku ne bateekawo n'enziika na kiki, naye ng'ate biriko enkola ebyo byonna enkola y'omutonzi azza wa jalla. Tonzi byali atonda twewuunya kubanga akhluquhum ya'buduna gairi, nze nabatonda naye bagenda okusinza basinza ate kitali nze, arzuquhum yashkuruna siwai, nze mbagabirira. Oli amala okufuna emmotoka n'afuna ennyumba n'akola kyaki n'atandika okugenda naga nti kambi wongere, ani gw'owongera nga naye tonnaba kutegeera waasula, kubanga shaitaani mukasa baani abo tebasula mu mayumba, basula bweru, basula mu bizinga, basula mu matoyireeti, egyo basula ng'ate asula mu nnyumba Allah gwe yalongoseza ensi eno obeere nga mwoli ate ogenda eri. Naye Mutonzi azza wa jalla dhalika biannahum kanu yakfuruna biayati llahi ويقتلون نبينا بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
Allah yabateekako azillatu walmaskana era okiraba n'embeera kati bwetambula. Azilla omuntu otunda ekibanja n'osigala ng'osabiriza busabiriza. Azilla ate bwebala okusabiriza ekibanja osabiriza wagenze gundi mu riba, Allah n'akuvunaana omusango gwa riba. Ogenda kutuuka ku yawmul kiyama ng'olubuto olwo lusinga obunene mu bantu abalina embuto z'omuliro nga lulinga kayumba. Ekyo bwe kitya zilla, kukakkanyizibwa. Mutonzi akukakkanya wano mu nsi n'akukakkanya bulamu obwa barzakhi, kubanga omuntu alya riba ate mu bulamu obwa barzakhi abeera mu musaayi ng'aliko ekisajja ekimugoba nga bwaddayo mu musaayi akumye. Ate ne mu kiyama olubuto lugenda kujja nga lulinga olwakaki akayumba, nga kitegeeza ki? Nga kitegeeza nti omuntu okukakkanyizibwa konna kuyina ebikuleeta. Azillatu walmaskanatu wabau bighadab min Allah. Kwe kubeera ntugana okutegeera omutonzi biki byatuleetera nga bitegeeza nti waali. Ensonga esooka buli tugana okutegeera ebintu Allah byatuleetera nti waali. Yatuleetera obulwadde bwa covid nga butegeeza nti yatuyinako obuyinza mu buli nsonga yonna. Atuleetera embeera ey'okufa ey'obulamu, tewali agaba bulamu wakufa, byonna bitegeeza nti Allah waali. N'obulamu bwo kakubeere kwegala kuno kwenjogera, byonna bitegeeza nti waliwo omuteesiteesi wakyo era bw'asalawo toddamu kwogera. Kati bukasiti buli lw'ogaana okutegeera ebitegeeza nti waliwo nannyini buyinza nga Allah akuleetera, nannyini buyinza nga akuleetera obukakkamu n'okukakkanyizibwa. Wabau bighadab min Allah, otandika n'okukola ensobi ezimunyiiza, era ebiseera ebisinga mubeeramu okulwanyisa ba anbiya thumma al amthila, bannabbi n'abo abafaanana babalwanyisa. Buli obeera nga obadde mu kitundu ng'oli musajja wa mazima, oli musajja mukakkamu, oli musajja wa bbaadi, bakulwanyisa paka okulaba nti bayinza okulowooza nti bayinza okukugjako ekitasoboka. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, n'obulyazaamaanya nabo nga mwebuli, ne itidal kubeera kulwanyisa abantu babeera ku mazima, bakubeera bali ku mazima n'abantu abalongoosa obulamu. Kati byebimu ku bintu ebyaliwo oluvannyuma lwa Ashura, era oluvannyuma lwa Ashura lutulaga nnyo nti zezimu embeera eyaliwo ku Baisirayiri ku bantu ba Musa ne bafuna obukakkamu, era yembeera eriwo kati embeera ezivaako abantu kukakkanyizibwa, embeera evaako kukakkanyizibwa n'okugibwako ebibyo n'amabanja biki, kubeera nti tuganya okuteeka mu nkola Omutonzi azza wa jalla bye yatuwa. Tubayita ekawempe saawa yonna, katuumu tubayita nga 10. Mujje mwenna tubeere nga tuzimba omuzikiti ogwo. Ebintu ekatuumu gyebiri, masomero, tafiz, secondary ni primary, byonna gyebiri, naye tubali twagatandike n'omuzikiti. Ekawempe tuli ku muzikiti, n'ebirala inshallah tujja era twaguddewo akawunti ey'ekawempe ate yo 2,200 twagala abantu 4,000 nga buli muntu wiiki osobola okusasula 2,000 oba 3 oba 4 oba okusingawo. Akawunti eyo oyinza okwongera okwebuuza n'okutegeera ku 0772455702 ono abali mu maaso, 0772455702. Nja kunnyonnyola akawunti eyo y'N2,200 nkulage n'engeri gy'ogenda okuteeka mu ssente ezo. Tujja bbalanganga buli wiiki insha Allahu taala, era kati wiiki ewedde tubadde twafunyeeyo abantu 2,200 tufuna emitwalo 11,200. Tutandise bulungi insha Allah, naye hayya mwenna mukijjumbire, omulimu omutono guwangaala nnyo okusinga omunene nga guzze lumu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. GTV,
for unity and development.